it is actually 24 years of love and 14 years of holy marriage. Bali ne babi myaka 10 nga tebana batugata. Twebaza Katonda olw'ekirabo kino, nebaza Katonda olw'ekirabo kya babi kyampa. Ne bw'atanyongera birabo birala byonna byonna bonus bweyampaye nabimalayo. So I'm very happy. I wish you a wonderful anniversary, baby. You're the most amazing thing that has happened to me. Eri abantu abo balabirako kapo yammwe obubaka ki buyinza obba nga tebanagenda mu holy marriage? Batukope nnyo ne bakopeko ebirungi kuba tetutuukiridde. Just batukopeko ebirungi ate si kyamaanyi nnyo kisoboka osobola okuwangala ne muno just kumu-understanding naina kuna lwaki onfula motivational speaker sawa zino. Music yankuma sinza mukuma kino bakinzaala nakyo, so it's just a matter of kufuna opportunity. Oyo yenze buli wenfuna omukisa bana expressinga kyendi kuba buli muntu Katonda yamuwa ebirabo n'ebitendo ebibye. Nze nange kino kirabo kyange ng'omusambi w'omupiira, omuwandiisi w'ebitabo, omusizi w'ebifaananyi, era nkyenyumirizaamu era neesunga olunaku lwe ndifuna omukisa, lwe ndifuna eddembe lyange okweyagalira mu kirabo kyange. Abantu basuubire just a conversation, a musical conversation together. Gibadde emyaka mingi nnyo nasembayo okufuna omukisa okuperforminga nga ndi London oluvannyuma lw'emyaka mingi, era gwe mukisa gwe ngenda okuddamu okufuna. So London and my music is like conjoined twins. Nesunze. Waliwo abagamba nti after your shows have been cancelled in Uganda, njoba oliawo ne performance everywhere bakuteekamu wakkamuko. Naye nange ne mbagamba nze Bobi Wine. Oli. There's only one Bobi Wine. Okay. Yeah, music flows constantly. Ne bwe giba myaka emeka era bw'ogirawo emisanvu mukobo bweti Allah bamba